muleke kulowooza ndi mufumbo sex ono Aruna Mbiru yagaa ne wakabapikira wa mabere tuli mu bbula ly'abasajja ate n'akatambula mu basajja 8 gw'okutte gw'obba n'omukyalo n'anyuma w'omukoonako bw'oti kutu n'akyuka ng'akyuka amwenya kati Seeka alina kyagamba abaana 8 w'omusajja ovaayo oyagala ki obeera otya n'omukyala nga tomanyi na kiwato kye bwe kyenkana kibula tubagamba ne kati kuba tokimanyi mundeetere inshallah asulewo nali n'Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda ng'ayingira n'afumbira ne ku mukyala w'emmere naye nga Honorable Ssemujju wa kitiibwa abasajja babeereyo ne baasaamirira ku makubo tumanyi wabwe w'omusajja tebanjagala nze kasita omwami wange abanga yanjagala agomaalo nze okukwata passing olole nze omukazi saawa sadobbi abasajja baabuze nze nkubulira ndi muwalimu abaana basiiba ku masimu gaffe n'olyoka oteeka ku muvubuka omuto w'emyaka 24 ondeeterayo pikipiki kati gwe Sezaalo yagala kufaana kuviira ku booda yagala kuvuga booda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tufa amanya gange Sulaiman Sowedi Muwonge. Jambo byinza okukolera gwe Muisiramu gy'olira ekyo era etegeeza kugaana si Musiraamu yekka wabula biyinza okukolera bannayuganda bonna na buli omu eddiini omusiraamu omulokole omuki mu bigambo byonna ebikwatagana ku emirimu obufumbo kati mu bufumbo ffe tulinamu akiida bye tutakozese waffe mu Busiraamu naye byonna ebitagwa mu mbeera ya akiida oba yanzikiriza gy'oli ne waba pasita yabyogedde kasita tulaba nga kimu kubiyimirizaawo obufumbo naffe tukitwala ne waba ng'akyogedde sheekhe oba nga musiraamu ng'agenda okiwuliriza Morini oba ani oba Josefu ateekwa okitwala kubanga kimu liyinza okuba ettaffaali kuliyinza okuyambako obufumbo bwammwe okutambula era bugende mu maaso so tusanyusa okubalaba abatulaba mwenna ebimu ku bintu ebisembayo okuba ebinene mu nsi naye ng'abantu bye bakyasinze okuzanyira mu firimu ekimu ku byo bwe bufumbo omuntu teriyo kinene kye yali ayogedde nga kiwaawaaza ab'esayidi bakigambye ne sayidi eno evudde akyogedde okwenkana obufumbo omuntu bwe yeekakaabiriza kankuyite bwentyo fenna twawasa nze nawasanga nyina emyaka 25 naye bwe nali mulenzi wa fujjo nga bantya nali njokya naye nga bonna batunula Sulaiman Sowedi agenda tutawaanya awase kati nedda bana tekikkirizika era nze nali w'amaanyi ensi entya bwe nasiima omuwala nabiyisa mu bwangu nga saagala na bamperekera werekera nnyo simanyi tugende waabwe omuwala bwe namulaba nze ne mugamba nja kujjako ewammwe nze nno nga ndowooza nti bikolakola bwe biti era ne ŋŋenda ewaabwe maya ne nnumba nafuna mukwano gwange dokita waali awo namperekerako ne bambuuza kiki ne baga nze kuwasa muwala wammwe obulamu bwali bwe butyo ne baga nti tetugenda kukkiriza kuwa muwala illa okujjako ng'ozze n'abo ab'obuvunaanyizibwa abava ku sayidi yo omuli taatawo oba abantu abakulu basheeke bo b'olina okuleeta ano tubawe omuwala kitegeeza nti ekigambo kyenjogera kyali kinene nawakwadde nga kinene kyali kirina okubaako ekitiibwa ekikigoberera kyekyabakadde oba abantu abaludde mu bufumbo mu sisitimu basobole okukiwanirira kifuuke ekyamakulu bangoba n'enzira ne nabawaawo ne baga byo tujja bitwala tewali kigambo naye weebale kuba na mutima gwagala kuwasa era n'enzira ne ŋŋamba Sheikh Muzata yali akyali mulamu Allah amusaasire ne Sheikh Ismaila Sebuufu naye yali mulamu bonna bafu benjogera kati Allah abasaasire ne mbakuba akaama Sheikh Muzata nange kati kyogenda okukola agenda olabero yayisa n'abalala ebyo byali bingi ne tufuna okukyala n'agisaidi Lubowa era ne tugenda kitegeeza ki nti sayidi yeeri gye tugenza okulumba okuwasa omuwala baba balindiridde amakulu ga famire y'ewaffe obuwangaazi bwonna era nga bajja kukiraba ekigambo kyaffe nga kyamakulu nga sitawaanyiza batawaanyi okuwasa mu muwala waabwe nkyabbiri ne mugoba ne sayidi yeeno eno ereeteddwako omuwala balindiridde
muwala akigwaleese agenda otukuuma nga famire yaffe ekyali wamu. Sulaimaani tawasa omuwala n'atuleetera obuzibu ne twawukana ne Sulaimaani. Talina mu kintu kye yali akozeeko ndagaano ne bamulayiza nga bamugaa nti tegeeza mu bigambo bino okkiriza oba nkufumbiza, kuba bino bye bibaawo nga tuwoowa, abatabimanyi bwe batawoowangako mubiwulire. Nzikiriza oba nkuwadde muwala wange Faatuma ku lw'amahare g'omuwadde ag'e5,000,000 onoomukuuma ogoberera amateeka ga Allah n'enjigiriza y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'oddamu gaayi ng'oyogeza na ggono, naam nzikiriza okunfumbiza n'okuwasa Faatuma ono ku lw'amahare ge muwadde ag'e5,000,000 nja mukuuma ngoberera amateeka ga Allah n'enjigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nzikiriza. Kati ekyo ne woba ogula ttaka si bwe tukola, kitegeeza nti obufumbo bwa bbeeyi ku bisigadde byonna. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa taala olunaku lw'otandika okubeera ne mukyala wo wa halaali, owandiikibwa nti oli mu ibaada, ofuna empeera mpaka lw'oliyingira eddongo au mpaka lw'oliyingira ejjana. Ekyo kye kimanyiddwa. N'omukyala n'awandiikibwako nti awulo olwaleero ayingidde mu sisitimu eyoola empeera ewa Katonda mpaka Allah tabaraka wa taala lwali mujjulula. N'opoziti yakyo bwetyo bweri. N'ono ali ku sayidi eno etali ya bufumbo bwa halaali nga yeewaŋŋamya mu w'omusajja, naye yafunayo aba musajja yalondayo ekkubo lye n'ali paakinga ewaka, naye bw'ati abalwako nti ali mu kwonoona, bw'alifiiramu obwo obulamu ajja kuwangaala bw'atyo abalwe nti yayonoona ebbanga lyonna. So tubakubiriza ki? Allah baawadde chance ne mufumbirwa okuuma obufumbo bwammwe. Temumangamanga. Obufumbo bw'ennaku zino bufa, naye kibutte ensonga ziringa 3. Awalan, obugumiikiriza tewakyali. Mugumiikirize Ibrahimu n'abafumbo mwenna abali eyo, mugumiikirize mu bufumbo bwammwe. Mu bufumbo teri kipya nnyo, mwekuume ng'ebyo Allah byabawadde nga mubikkuta. Musabe Allah tabaraka wa taala buli omu mu mmwe Allah akutaasa okulaga obunafu bwa munno. Abakyala abamu bafumbirwa nga yakalaba abasajja 19, basajja 50. Kakati n'abeeraawo nga buli kadde atawaanyizibwa abakompeyaringa. Bw'asuula ku minzaani omwami eyamuwasizza, bw'asuulako n'omwami gwe yasembeyo okuba naye nga ono agenda omuwasa, ekyo kigenda kutta amakaago. Mbutadde naye Katonda wange nsaasira obirungi byonna n'amaanyi gonna ekipawa nkirabe mu mwami wange ono. Buli kirungo kyonna kye nali ndowoozezaako oba ne ndaba, Katonda wange kinteeremu ono. Lwaki? Bw'otoosabe Katonda kikuteeramu ono, ojja kuba buli kadde owankawanka. Ono ne bw'anaakolayo kyakoze ojja kulaba nga tekituuka ku levo y'oli. So Katonda olina musaba kati before nga waakayimirira mu nsonga n'omugati Katonda wange bw'okujja mu bufumbo nzize naye nange sikyamangamanga. Katonda andaga omusajja ono buli w'alina obunafu ng'ondaga maanyi ge gokka. N'omusajja bw'atyo naye asabe Katonda, Katonda andaga amaanyi g'omukyala wange buli ewali obunafu bwe Allah tondaga, nze ndaga maanyi ge, ndaga maanyi ge, ndaga maanyi ge, obufumbo buno busobole okubeerawo. Abantu b'esayidi eri gye tunonya omuwala basobole okuwangaala nga batuwa ekitiibwa, kubanga bwe tuwangaala obulungi ne bawala baabwe batwogerako n'emikolo, tufuuka ekyokulabirako mu famire zaabwe nga baga nti oyo twamuwa omuwala tanoobangako, omuwala tazzanga mugugu wano, tagambangako nti abaayi mujje mutuule mu nsonga, kubanga ekitiibwa tusigala tukifuna. Naye bwe tubagoba ne tubatawaanya tubalabiridde kimala, abawala batuloopa n'ogenda ku mikolo kati ngaffe abali mu buwalimu, ogenda okumala okwogera ebigambo naga ayogera ki, ayogera ki, totubuulira oyo byayogedde talina kyakola, abonya abakazi. Muwala waffe yamufunanga wa myaka 19 naye wallahi akawala akakaddiyiza la omuwala alina akaddiwa naye nga talabikako bukadde, ng'omukaddiriza mu bufumbo ate mulaavu eriyo. Mukuume obufumbo nga bwa kitiibwa, mukuume obufumbo nga mwekkusa, muleke kuwankawanka. Obufumbo tebabukopa, kyo nakyo kissa amaka. Olwaleero osiŋŋaana omuntu, nze ewange oyinza okusanga nga neegololera nga nkwata epaasi yange si ddogo, kuba omuntu ayinza okusanga aseeka baalogooli bannange kwekimanya akeera kugolola musajja wattu bambi n'omusaasira. Nakino abasajja njagala mukyejjemu, nze okukwata paasi ngolole, nze omukazi saawa sadobbi
nti namuleta kunjoleza ngwe waliwo emirimu omukazi gy'alina okukola egimanyiddwa bw'aba akuyambyeko n'akwolezaako n'aggololerako ekyakuyambye buyambi omusasula ssene mmeka kati nze bwe mba neegololera ate leka ggwe kugamba nti kale kakati olaba nakyaddeko ne wakkojjaawe ye kojja yeegololera tasaana ggola katambaala ka mu ngalo ekyo takisobola ekyo muyambagane ekyo takisobola oba oli awo naye alinayo ekirala kyakola nga nze sikikola ki sikisobola abasajja mu nsi abasobola okwekolera emirimu tuli batono osobola n'okuyingira n'ofumba kamere n'ofumbira ku mukyala kyayi n'amunywa kaleke bye tobikoppakoppa gwe manya nanona kiwano nanonawo okukola bufumbo obutukuvu abawala ku saidi yammwe ebyo byebissa amaka gammwe mwe musinga okukoppa mumanyi n'okwekubira ku masimu salamu alaikum leira oli oti ale oli anezo no gaya akomawo saawa mmeka owuwo lwaki wafumbirwa owuwe gwe owuwo omubuuzaako ki kola bufumbo bwe tobuuza bw'aba nno gwe zimba ebibyo era obituuse waggulu w'oli bituusa ku ddala lyo byagalako ng'olira kisinga naye woteba tonnabituusa tobuuza bifa wa munno hajara ki ekiri eyo gwe gaya akutwalako awutu buli ddi kyanze munange omwami owange nze ankola bwati ne bwati ebyo tobibuuza kiriza wuwo gwe kyoyagala muwo kyoba omugamba ate mu buntu bulamu nga mukyali bagole kyotamwagalamu kikole ki kibuuke omugambe ako kannakuwazaamu ko ng'okakoze wano laavu eno ng'ekyali ngolo eno bwe mugenda muzimba ne muzimba ebyo Allah tabaraka wa taala ateekamu omukisa buli omu n'awuliriza munne era n'amaliriza ng'agaanye ekya munne abasajja ku saidi yaffe ffe tuli nnyo bakoppi ku saidi eyo naye abasajja keya ntono omukyala afumba atyewuwa emyaka 12 naye nga mu byanyumya tanyumyayo nti dress omusajja yangulirayo abaayo eno yangulirayo akatambaala kano wabula ggwe buli kadde ne bw'ofuna ssente ziringa obwoya bw'eggongolo toyina kuyiyaako eri mukyala wabakyala bano mu nsi baagala nnyo okubayiiza n'omuteekamu ku ssente omukyala anyumirwa nnyo fe abatera okutambulako n'ogenda e Saudi Arabia n'oyitayo abaaya ne woba oleesa ebirala naye eno n'ogyawulayawulako ku bbali ogireetera mu kabaaga akatono kandilage gikanaakako k'osindika nomuga eno nagireese byonna naleese ebibyo naye eno nagambye onsimuliremu nange kimbuukeko n'abasajja batukalira namwe eyo tuli mu moolo tugula ebintu by'abakyala olinaga seeka salamu alaikum nkulabye onoonya omuntu w'omunda luki nikaza abakyala seeka ati ogwenza okugulira ebyo omukazi kati mukyala wo wamanya otya sayizi yereka kuba mujega obeera otya n'omukyala nga tomanyi na kiwato kye bwe kyenkana kibula tubagamba neka ati kuba tokimanyi mundeetere inshallah asulewo onoomunona ku makya gwoba olaba kisoboka onoomunonako ku makya nga nze nkubuulidde sayizi eyo ekiwato kye omusajja taba mujinga kutuuka ku eyo levo kwata gulira mukyala wo byakozesa omukyala omutwaleko out omuganti kakati kano kakutuuka gulayo obwakabi naye abasajja babeereyo ne basaamirira ku makubo paka tuli ku mulembe gwa kutulagako abaana balaga nyashi simanyi nyashi ne bazambaza n'asimula bwati n'akutama noga nti ya rabbi mungu astaghfirullah astaghfirullah genda nawe kakube waka kuba ne yaja tubona nawe ayina ebyakuba ng'omuleeta gwejoga ati waliwo awasa omukazi nga talina bimukubye onaruna mbiru yaga ne waka bapikira wa mabeere gwe kabanga mabeere ge gakuletera ekizibu mugulire yakalego mugandi kano kana apika bulungi inshallah omukyala taggwa muvali gwe sofi nje zozo ekyo kimanyi omukyala ati omukyala ebintu bibiri abyagala nnyo bimutegeeza omukyala tayagala muga nti okaddi era ngo yagala wayazi mubuukeko mugandi naye aja ati ndaba okuze ne baba wa myaka 5 ayagala omutegeeze nti ayo kyalimbooko nkulabamu n'embaga kakati wabanga emyaka 5 ate mutya kubana abawala betukyalina bali myaka 30 28 oyo genda omuleetera obwaka byasimule kibula nze mbagamba wembe Saudi Arabia n'abaana mbagamba tuba mu holiday mbaga nti mbavuge mu mmoroka mbatwale wajjajja waabwe nze omukyala muweereza nsigala kwebuzaabuzizawo mu Kampala bwentyo namga nti aja ati olirede njije nyingireko ewaka nga buli bwendeese bwennyini bwale nga nti obufumbo ne bubeerawo naye omusajja atayiya n'olaba sizoni y'enseenene ng'etuuse omukazi agamba njala nseenene n'omugulira ez'ebyoya kuguna omulembe omukazi obugalo bwonna musikiini ne babufumita obugulu bw'enseenene ne bufumita okwo ate gw'oyagala bakwateko ng'obugaasimanyi buweweera bulungi kati bunaaweweera butya bwe bafumise nali n'Honorable Ssemugi Ibrahim nganda oyo kojja wange Allah amusaasire nali sinnawasa
emyaka ndoza 2012 oba kubanda wasa 2013 twali tugula ebyennyanja mu Lwera awo twali namba seeka abalala mu motoka twali tuva bijaba Honorable Semju n'agamba nti ebyennyanja bikolokoto bitemeteme omu ku baseeke yali munaga kati babiteme ateme wakati wali mukazi Semju katamutte yaganze oyagala kummanyira omukazi nawasa muvubi nzo omukazi siwasangako muvubi omukazi namuwasa nga nyina kumuwasa byonna alina bisanga nga biwedde era Semju omu ku basajja bimanyi ng'ayingira n'afumbira ne ku mukyala w'emmere naye nga Honorable Semju wa kitiibwa gwanga lyonna limumanyi limutya so si kyansonyi kubaako mbeera ya njawulo gy'olabirira mu mukyalawo n'omuggyako stress ez'enjawulo naye akakazi koobonyaabonya anamu abakazi tubagamba omukazi oba omusajja obeera otya tomanyi na bizigo omukazi obye yeesiiga kati omubuuza nonga basajja bameka gwolowooza gwe Sofi gwolowooza abasajja bameka abamanyi abakyala ebizigo bye beesiiga abakyala baabwe si bonna naye alaba mukazi kunyirira akola bw'ati genda olumu sooberera ekizigo kye okirabe oba kati obadde tokimanyi genda gwe Ibrahimu n'abalala bali kuno abalaba abatulaba ku social media genda osooberere ekizigo okijjeyo ka akwekange ng'okireese omuganda nti waayi nakuwayo weegulira ebizigo lwaki gw'obigula ate bino situbyogera nti muggyeko akameeza ke muteekawo akameeza kasigalewo naye neeno keyo endala mugikole ki omukazi baye emitwalo 5 anaabaya akuyidde ogigule naye muli baakujjukiza abasajja ekyo kibi nnyo omusajja tebamujjukiza kifa ku mukazi we tolamukaaba enkya n'eggulu omukazi balaka baamuliddeyo naye era ogenda okutunuulira bwoti mu pipeline nga toliimu oli awo wakutega butezi keya bakujjukiza njijjukize nti wakoyinayo omukazi alina by'ateekwa okukola mu bulamu bwe ate n'abasajja tulina bye tuteekwa okukola mu bakyala baffe nga tubimanyidde ddala ekintu kyonna ekireka mukyalawo nga kibyute nga byute y'omukyala ekyayimiriddewo nze nawasa emyaka kati giseewo nga 13 naye wallahi alhamdulillah masha Allah era mukyala bw'avaayo bwanyi mukyala wange tayingiira ne mwe mujjayo bwentera okakasa mwalimu Allah yakuwa alhamdulillah ate nenzizaayo nze nendabirira kintu kyange nze mmanyi kuba nange mwagala ayaka mwagala alabika bulungi mwagala kuba kyekinzizaamu ki amaanyi so leka musajja gwo kulooza ndi mukazi wo bajja kumukulabirira wano ku TikTok batugamba bulijjo omukyala obyanyirira biikubbiruyo oba ali ku bbiru ya neighbor so sitwali agadde bigambo bifaanana bwe bityo nga biva mu maka gaffe ekyokusatu nakyo kiri ku saidi y'abakyala nakyo nga nkirabye obufumbo bufudde ennaku zino tuli ku mulembe oguteeguya abaana abawala mukendeeze amaalo kuba nze ngayita namaalo mugenda ne mujja ne mutufumbirwa kati nze nga bwondaba omukyala alina kati ne bwe mba nkutte mulala essaawa eno ng'olinza okunza gwondabiridde okutuuka bwe nfaanana bwenti nina basisita bange nyina babrother bange nyina bamaama abanzaala nyina bakitange be bamadde mu bulamu bwange ebbanga lyonna naye abawala mujja ne mutufumbirwa n'okwata omusajja n'otakoma kunkwata bukwasi n'eddogo n'oteekako n'otandika okwewereza message ne banno be wasoma nabo ekawempe saa alaikum banaish kakati shina kakati omwami waali ati ali biki munange omwami nzaagira ati atawaanya weekend gye twaligenzeeko naye awo twabeera yagenze simanyi kulaba ku mami we manenza ntamya n'ekyalo buli kati ekiki wamukkiriza otya gwe mwana gwe nga naakamufumbirwa owange yali atijja ne simanyi mami we buli kadde mami we simanyi sister wange gundi hajalo weekawempe la ebyo nabimutamya nze wano ewange tewalinyawo sister we n'omu tewalinyawo nazaala wange abo bonna bamugobako dde wano nze saagala bigambo simanye wabo omusajja tebanjagala nze kasita omwami wange abanga yanjagala agumaalo era bujega nze mbabuulira teriyo bujinga butuuka kweyo levo ewaabe w'omusajja ewateekwa okuva abakwagala obufumbo bw'okubeerawo ewa mwani alina amaanyi agasobola okuŋŋambako basisita baani kati banyimirire maaso baŋŋambe ki sebo mukulu ŋŋabaani gwe beŋŋamba ebyo babiŋŋamba nkyali naawe mulaavu ne mbiwulira naye laavu bweggwawo teri sisita waayinza kunnyimirira mu maaso ne bw'aba sizaala wange naye eno ku sayidi y'ewange eno maama wange ne bannyinaze ne baganda bange eno be bateekwa okuŋŋamba ebigambo ate ne mbiwulira
era kyola ffe tulina basista baffe bakambwe ba Sofia bajja nagambako naga wallahi Sulaiman nze nkubuulira onookola bwoti omukyala nze nkula nja kuvaamu ate nkusiba tojja kumugoba nkulayirira wallahi oba genda ebyo sister wange asobola obiŋŋamba n'empulira teri mwanyi muganda wo gwe muwala gwe asobola kubiŋŋamba kati agamaalo ge muleeta asimanyi nze waaba w'omusajja bonna nabagoba weebereremu ewaaba w'omusajja tobagoba oteekwa kukwata bakwate n'obanyweza ffe tusobola okugamba ku kifeeso ono bbaawo bw'ona otugoba buli omu nga maama n'omukazi yatutama dda oyo bw'aba awasa Ibrahim bw'aba awasa nkulayirira ntambulirawo ne muwerekera ate oba okumanya omukazi oyo yantama ne bw'aba awasaaba nga bawasa lumu mperekera Ibrahim simuvaamu ku lwaki gwe wakwata abantu ab'ensonga n'obagoba bonna mu bulamu bwa bbaawo ate nga be baali abantu be so tubagamba kibawala mmwe abafumbirwa tojja n'amaanyi gangu bako bantu bange mwenna mutulaba tunyirira naffe tubagambako mu kibuga bamwagala natukubira masimu mutugambeko naye seeka olinga atandaba seeka beeramu nange wendi billahi tallahi seeka beeramu naye gwoloza ani antuusizza ku ekyo bano basista twasulanga nabo ku buliri bwe bumu bano babrother baffe tusuze nabo ku buliri bwe bumu tusula ku mufaliso gumwe waffe mu kyalo ebiseera ebyo ono omwana King Saha yayimba nti ebiseera ebyo muto wange naye ebiseera ebyo ani atabimanya musula ku mufaliso gumwe abantu banaane mwefukira abafuka ku buliri kati abo life yange baba bagimanyi nnyo obulamu bwange babumanyi tojja kugoba abantu abo mu bulamu bwange wabula kyoba okola bunoonya ani gwe ndiringa naye nnyo mu baganda bange abeere mukwano gwo kubanga gy'osobola okuloopa ekyokuna nammwe baganda baffe abali ku saidi y'abasajja muleke kulowooza nti omukyalo ono twamuwasa nti mukozi we wammwe ate muyitawo ne mugenda beyond kwega ne kisukka ekkomo n'olaba omukyala azze omukyala afumbiddwa naye mubeera buli kadde complaints teziyitirira mukasowedi mama mukyala yo tasaana bafumbira breakfast buli kadde aba yeebase tatabalabirira kimala gundi sawasa maid nze omukyalo wange nze namuwasa temumuyingiramu ate kutuuka kweyo levo oba oyagala kugenda owase wasowwa omutawaani naye gwe oli mu bufumbo bwange nammwe bannyinaze mukisusa anze mukazi we yantama muleke kwetamwa abantu naawe olina obufumbo obubwo ye mmwe kibagaana okutuulako ewammwe kiki buli kadde ne muzunga mwefudde abalambuzi nja kumulambulako ngenda kumulambulako omukazi buli mujja bonna ne mufuuka ekizibu mukyale mu mwezi mu mwaka muliyeemu olunaku nga n'omuntu ye mukyadde abaagala naye ku makya nja kuyitirawo maama we nannyuka nja kuyitako buli wojja oyagala bakutegekere kubanga oli mugenyi eyo embeera mugyewale wakati mu kugamba ku bano abakazi naye nammwe baganda baffe muyina obwo obuzibu ono omukyala tafumbiddwa kika kyonna ate ne mateeka agafuga shariya omukyalo ono wange si mukyala waffe nga mmwe bwe mukyogera eno mu Buganda kiwooma naye mu shariya si bwe kiri si mukyala waffe nti munnange ono mukyala waffe ono n'osanga n'omusajja ali awo mu ntebe muganda wo akulindidde awo toliiwo eyo embeera yaliwo edda naye abantu baali si balabufu kutuuka ku ddala lya ddiini ya leero tolindira mu ntebe zange mu maka gange ekimanyi olinze nze bw'onkubira essimu nga siriyo toweta naawe Ibrahim bw'otyo bw'oba okwata omukyala bwe bakkubira essimu ng'ewaka toliyo mugandi ninda ku muzikiti bwe ngenda okusalira maalibi bwe tunaamala magali ye mukyala ki ekiro mwagala ki waliwo n'abuuza banaye mukyala wo talabika mukyala nayo omwami yagabula emmere omwami yateekwa okugabula abagenyi mu shariya naye mukyala wange se yeewuube bw'aleeta obutunda bw'anona egiraasi bw'agenda oleeta simanyi biki wipes ani ezo serviettes yeewuubamu mmwe kati ebyo nze nteekwa bbire tobuuza ni mukyala we yalazeewa seekatabanga yamugoba gy'ali naye kati wano bino ebiriwo byange owulidde so obulamu abakyabufugira mu biri ebikulembedde mutambule bwe mutyo naafe ababufugira mu mbeera eshariya nti omukyala abeera bwati ne bwati kano ge madaala leka tondeetako nnyo kajanja wange gano amaka gange maama muka Sulaiman Sowedi tatumwa maama twali awo mu kuziika nga tugenze kuziika jjajja
tumugamba agende letire basezaala bemmere mukazi wani gwo tumemmere mukuziika gwe namulesenga mugabuzi akakajanja namwe mukalachi temukaleeta era temukeeriranya so tubakubiriza abafumbo mwenna ebintu by'obufumbo nga bwe nabagambe mukusooka nti babikopa wabula gwe kyonywereddeko ne gaba maka ng'owulira maka si nsonga nti bw'olaba ekyewa nkati Honorable Ssemujju yayogera kiri ekiri ekyokuba ni omukyala teyawasa muvubu nze nali sinnawasa naye kyannyingiramu era nze ewange haramun haramain kati olisanga ewange ekyennyanja ekitali kikolokote njula kimugiramu magumba muwe kiwedde kusosola owulidde kuba mmanyi nti omukyala bamukuuma omukyala yenna anyuma engalo wazikwatako obitegeera naye mwe mwagala obbakwatako obulungi mwe mutalabirira bakyala anamu abakyala tubagamba muleke kugonda nnyo ate kutuuka ku leve eyo omanyi mwagenda ne mutya hadithi ntuufu kituufu malayika zikolimira omukyala aganye okubaako kyakolera omwami weki ng'omwami yeetaaze haki ye naye ddi imaamu kyeyune nyamugamba ayongera agitemeteme ne Sheikh Bosa ate ddi si buli kadde ndi zikolimira tolabirira mukyala tomugulira bizigo waliwo no yambuuza ko ali kisajja kiri awo kiwalimu kati omukazi antumye mbu mugulireyo chapati kale ombulira otya ndi mukazi wa kutumye chapati angambye mugulireyo chapati kyokka waka naleseeyo emmere gundi njagala tukube ku mutwe guyinza okuba gulimu ekizibu wadde meno kuba nti ewaka nakufumbidde naye nze njagala kulya KFC wetawo gigule ffenna bye tukola mukwano era amaka gaffe gabaddewo ku bintu ebyo naye tagula bizigo takulabirira taligulirayo kajavazi n'akakuleetera wadde okukutwalayo naye naawe olukoonako ekiro n'otandika akunyenyamu ebiri n'otereera amiri tajemerwa eyo engwawo eyo naawe mukaluubirizeemu nti nange nedda ku luno abiri gange mala kugamba kalubamuuko lyegayirire ati sirikwate kuwale tirijjemu 5 kati wallahi Mama Junior asaasira naye nyinamu 5 gino 5 wagikwate ogiweeyo naawe obeerewo naye nga okola ekikolwa ekirimu okunyumirwa ekikolwa kino kye tukola ffe ng'abafumbo muleke kulowooza ndi mufumbo sex abantu bakitwala mu mbeera enzibu haki yange bwe mba ngyetaaga haki yo ng'ogyetaaga haki wagisabawo otalabiridde gwe ento oyagala gikama nga togiwadde bikuta ento omala kugiriisa n'omukyalo n'anyuma w'omukoonako bw'oti kutu n'akyuka ng'akyuka amwenya kati seeka alina kyagamba naye seeka alina kyagamba nga wenna obukodo bwakusukkirira so tubagamba mulabirire amaka mulabirire abakyala mulabirire omukyala abakyala bonna bangu mu nsi obuzibu bwabwe tujja bwogerako mu maaso awo naye abakyala bonna ekisookera ddala obbajjako waya bw'otabalabirira mulabirire abakyala bana abakyala tubafuna bayimiridde naye ofuna otya omukazi nga bwe mutugamba simanyi kyukamu 360 kati n'ogandi kati oyo yenna nga bw'omulaba simanyi 3 star abo n'omufuna ate ne bagamba mu myaka 2 wallahi nasanze mukabaasi nga simukkiriza omuwala yakogga yenna yaggwako ennyama ddala wamukola ki ekyatuuka omukoza nga gwe nembye watugamba mbyakkuba ennyo yamala kukyukamu n'atambula noga nozibiriza nako eriise limu noga maama nnyabo simanyi nti ntuuka gyendaga oyo mukuume mu maintaininge nga agejja bugezi gwomanyi kwatwe wamwepimamu ng'omusobola oba omusobola oba tokyamusobolera omugambako lugandi kati mbali gyatugendeko mu jiimu akogge bya jiimu naye sindabirira fe abamu twawasa abawala nga batono naye kati olwaleero obalaba n'okkiriza nga seeko olina omukono edda bagambanga nti oyo alina omukono gw'abakyala wali okiwuliddeko so tubagamba omukyala bw'omukwatako ne kitaawe amuzaala bw'aba mulamu ne nnyina bwe bamulabako nga maama ng'onyiri olabika bulungi oli obubonero gwe gaye yawasa gw'ofunamu naye omwana omuzizzaako ewaabwe ali aidi yenna ali awo atunulanga amaaso gamuguddemu alinga avudde mu kabuli so mulabirire bakyala bamu temwagala byansega byabwerere nga nsega omusajja ali soba taddayo waka nga awoba mikono gwe Ibrahim ne banno taddayo waka nga awoba mikono nga musikawutu ddayo oba okyali nga oli ku bigere oluggi lukonkonye bigere bwoti ng'obuveera bwe buli mu mikono to bagati wayi kikiseeka akomyewo naye ng'emikono gikoze eki gisitudde yiyayiya amaka geetaagamu okuyiyayiya nammwe abawala
basenga bamwe balina bye babagamba ennaku zino basenga bafuuse batono basomesa nnyo bino simanyi n'otunula eno simanyi n'ogiraba oti simanyi n'ogiraba oti ebyo ebintu nno abamu nenda banga basomesa nnyo sex nnyo ne bamugenda ebyo ebintu byewotamenyekana kusomesa bingi gwani yabisomesa Adamu ojjukira ani yabimusomesa namugamba nti otunula eno n'otunulako bwoti no oli ku bintu wakayigiriza omuntu bya ssaawa nnamba ate gw'oyigiriza wa ddakiika 5 gwolaba nga omenyese nnyo obufumbo nga akasente kato tekaliiwo butama bumenyamu bulowoozesa ebintu bingi tusaba Katonda Ibrahimu akuwe ssente mu makaago akugulirawo amakubo agafuna kubanga emyaka gikyali eno message egenda eri abazadde n'olyoka oteeka ku muvubuka omuto w'emyaka 24 ondeeterayo pikipiki kati gwe Sezaalo oyagala kufaana kuviira ku booda oyagala kuvuga booda oleete pikipiki washing machine oleete fridge ente njagala 8 kiki kyosaba ekyo omwana myaka 24 muwala wa musiimye mubuuza osobola ki kubanga egyo emyaka abo be balina amaanyi agasobola okukola ne bongerako leka kufuuka muvubi nti oyagala kulya kati naye wakati mu bbula ly'abasajja gwe mwoli mukusabira ebyo omusajja sabayo ebintu ebitonotono mugambe nti osobola ki muvubuka nja kusobolayo ente emu naye yo omuwala ekikulu muwala wange omwagala noonya kimu muwala okumwagala ebyo ebintu bye musaba temuli akakamiro gwe wali owasanyina watwala biriwa oyagala tugamba ki ng'owasanyina ng'otuuke n'okusaba firiigi simanyi 44 simanyi bagiyita 24 inches ani eno TV simanyi 55 nze gye njagala TV omusajja myaka 5 okyayagala ki ku TV ye ku 55 okyagala kulaba kooki okujjako ng'okuza oli muyaaye abasajja baabuze nze nkubulira ndi muwalimu abaana basiiba ku masimu gaffe salaamu alaikum sheyi ensonga yange nogawa oba yali aŋŋambye bana sheyi yanneerabira dda sheyi nagamba kozi yali nsonga ki bana sheyi wanneerabira omusajja sheyi noonya musajja Allah abo bonna bakuba amasimu bagamba ffe tubasabire kuki kuddwa kyokka wakati mu bawala bammwe okutukubira amasimu ate nammwe we tujja nga tuzze owasa bawala bammwe ne mutandika okututeekako ampe ekyapa walemu okwegulira epoloti mu myaka gyo kati yagala nze mba njigulira gwe TV yakulema mu myaka giri nga okyalina n'amaanyi kati yagala nkugulire TV so tubagamba bazadde mukkakkane bana bala tebalimu abagenda kubawasa ekisooka bangi nnyo batusinga obungi ate mubataddeko obukwakulizo bungi nnyo gwe kebera evubuka erizze teririna siriimu basi alhamdulillah akakakwakulizo liise waba musiraamu lirina shahada ako nako kakoze eki akakuliza akasooka kayiseewo ebisigadde muzze ku bbali omugambe nti osulawa bw'akuba nti guli gwe muzigo gwange mugambe bugambe nti insha Allah jangu wano nga 12 omwezi ogujja ono muwala mukuwadde oyo amutwale naye mumanyi akazita akabeerawo ng'olina abawala 8 mu nnyumba waliwo omusajja ayebaka ku tulo n'omukazi ng'olina abawala 8 mu nnyumba waali gwe Sofi gwe bimbuulira abawala ng'omanyi bayita omuwala asooka n'afuluma bw'ati ali myaka 20 oba oli awo n'omulala afulumye wa 23 oba oli awo we 19 agenda bwo wenna omutima gusigala guti andi bw'atadda na luutadda naki na bulwadde so tubagamba bazadde mukkakkane abawala mubagabe nammwe be bagabye mu bufumbo munywereyo naye abamu kati obasanga alina abaana 9 8 waliwo yankubira essimu ennaku ezo salaamu alaikum sheyi wa alaikum salaam sheyi bana nteekaako mu ddwa ne omusajja navaayo abaana 8 w'omusajja ovaayo oyagala ki kati nze Katonda mugambe kimwagala kufuula ddwa zaffe zitaanukulwa nti ono alina abaana 8 naye ayagala musajja mulala eyo sitaani y'enkadde gye wazaalamu abo abaana 8 gigambe bwa nti oyagalayo 2 bawere 10 abaana bawererewo awo naye kati nze sirina ddwa gye ngenda kukuwa teeka kufuula ddwa zange zitaanukulwa kati gw'olina kuŋŋamba salaamu alaikum sheyi olinayo mukwano gw'alina essomero nkole obwamwetu mbusobola kati oba oli emegga n'ekyemu oba na director wa ssomero kaligweramu eyo naye gwe kola ki genda omukazi ow'okunoba tateekwa kuzaala wantu bw'oba oli wakunoba kirizaawo gambe nti insha Allah n'osigala kuzaalawo omwana kuba nteekateeka okunoba naye ogenda kuzaalawo 2 3 4 luli twalina bye twogererako omuwala agenda okugira bw'ati naye bakuwasa ojjukiranga ebbeere lyejjo ku kifuba liyimiriddeko bulungi naye kati figa yonna bagitaagula dda n'ebiyungo tebikyawulira laavu kati myaka musimaye baana 8 salaamu alaikum njaga nedda tunuulirawo kati ya rabbi naakola kinaakalizaalamu bana lyongereyo 5 woosobola kati awo
Gonkubira simu ng'oli nga se salamu alaikum nyina we nabwami wano gayandese ne kati alinga asalira amagezi fulumenje jabba owera awo nyini awo tofulumawo tuli mu bulali abasajja ate nakatambula basajja 8 ngenda we fuluma onobera ku ebyo wotudde tuulamu waka ngonkubira simu insha Allah nja kujamba wowe gwokutegobba so tusaba Katonda omulungi jalla jalalu abawo bulamu bulungi abafumba ababulimu n'obugumikiriza Allah atujira obwavu obuli mu nsi muno obutambula kubanga obwo nabo bukoze kinene nnyo mu kutabangula amaka gaffe. Katonda atuwe okwekkusanga abafumbo naffe abasajja tukute zino nyashi tezigenda kuggwa mu nsi newe kinaabaki zikyatagala abaana bajja buzzi buli mwaka bayika balinga abava ku kidyeri. So tubagamba nawe gumiikiriza nti ono gwe nnyina mmala oba bennyina oba asalawo kuwasa bakazi basukka mu babiri njagala weeka kasentike yayo girina muleke kuwasa baana babannammwe eno oyitayo misana simanyi oyo wamufuula wa misana ate erinja kuyitangayo kiro wewe ebyo ebintu bye mukola bigenda bookesa omuliro wasa omukazi oba osobola omu bw'oba togenda kwenkanyankanya wasa omukazi omu bw'oba osobola okwenkanyankanya ng'ekipawo okirina yonna keyo ogenda kugibunya bonna bajja kwewulira bwe bawase bano bamaleyo n'abasajja bamugenda kulwaza bannyinaffe emigongo gibalume enseke zibalume balwale akawala ne kakubira essimu assalamu alaikum ndi eno munnange nkaaba ate kiki ono mukoddomi we yampasa ayitayo misana ate kati takyajjira ddala musajja gwe mujega gwe wabasa omwana w'abandi oyitayo misana gwe mpewo y'ekiro wagyerabira emisana tegeeza ki wasoma aya kiwa hadithi yani muwajja nti eno bayitangayo misana. So tubagamba mwenkanyenkanye mukuuma obufumbo nga bwa kitiibwa temutamya abantu batannayingira bufumbo kuba kati ffe ababulimu ffe twagazisa abantu abalala obufumbo naye mwe ababulimu mwe munaaba mukola fojjali oyo yataggwa oyo w'ekiyayi bana basofi abatannafumbirwa n'abaana abalala bajja kugamba mu nsi nti sirina kye njagaza bufumbo. In fact ne sister wange yafumbirwa akaaba baawe yamuwasa mbu ayitayo misana talyayo mmere takolayo kino mujja kuleetera abaana b'abannammwe obwenzi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu abawo obufumbo obw'ebbeeyi obw'ekitiibwa kiseera ka byakulonda naye tusaba twekuume nga tuli balamu ebbanga lyonna tetukole fujjo mu kaseera ke tugendamu. Abaana tujja baleka nga bamulekwa ebiri mu nsi mu biraba bano bayingira makooti tebannabasalira tebannagenda mu makooti bali mu makomera ebintu ebiri awo bingi bwe bagamba wano toyita tukuuma obulamu nga bulamu. Wassalamu ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.